Ennyanja Kyamwiga eri mu kiwonvu oba Crater Lake eriraanye ebyalo 1000 era abatuuze mu bakima amazzi. Kati bangi batyo okugyetantala kabuba emisana si kulwanga envubu zibatuusaako obulabe. Kati abalala batya n'okusena amazzi mu nnyanja lwakutya envubu. Ate n'abaana abalala baba nga bazanyiramu nga bawuga. Kati olina okutya envubu ziyinza okubatta essaawa yonna. Abatuuze b'e Katerera ne Kirugu kati bayingira na nkoko anti bwe buwongera ng'envubu zifufutuka mu mazzi ne zirumba ebyalo okunoonya ebimera ebiziwoomera so nga bye zitalya zibirinnyirira. Esheni zirigo mu nnyanja ziri Misiri zishe Misiri y'abantu zitambura kilomita hizikwenga n'itaano zikuriye Misiri y'abantu zishise epamba ebicyuri na n'umwani neziguhenda kunke cyo busasi abapaka taro kintu cyone kiba kuyamba abantu baburizo. Abatuuze mu bitundu bino kati gabeesibye anti tebeetaayo ate nga amazzi gafuuse otuzi kuba batya okugakima. Abatuuze bagezezaako okukuma omuliro n'okukuba ebikebe wabula tebigobye ensolo nga bwe baasuubira. I personally have decided to write to the president because I've made so many suggestions to see how these hippos can be eliminated, but I've been not been helped by any office. Akulira ekitongole ekikuuma ebisolo by'omu nsiko Dr. Andrew Seguya asuubiza okuweereza obukuumi mu bitundu ensolo zireme okulumya abantu wabula n'ategeeza nti okuwaguza kwazo kya mukisa. Bo abavubira ku nnyanja Kyamwiga ensangi zino tebakyakola olw'okutya envubu wabula ate beeraliikirira nti ziyinza okubaasiza amaato.